Ekimotoka ekisomba mu nsenyi namba HU837W ekika kya Sino Truck ekibadde kiva oludda olw'e Kampala okudda mu lw'e kye kisaabadde emmotoka eno ekika kya Toyota Special namba UAU 341H ebadde edda oludda olw'e Masaka ng'eyolekera Kampala. Abafiiridde mu mmotoka eno kubaddeko Joseph Nsubuga omutuuze w'e Kajjansi, James Seruwaji ow'ekyotera, Stephen Seruwugge naye nga w'ekyotera mu Lwakaayi. Wadde poliisi esobodde okutuuka mu kifo kino mu bwangu tesobodde kutaasa abantu bano kubanga emmotoka eno ebadde ebagoyeza nnyo era nga okubajjamu batememu bateme. Oluvannyuma emirabo gino gigiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Gombe. Mukama toli mulungi munnange. Mukama si mulungi. Olwaleero si mulungi. Akola ebirungi Mukama naye amwagala naye walinzeemu akatono. Mukama walirinzi. Okusinziira ku b'eŋŋanda z'abagenzi WBS beesanze ku ddwaliro ly'e Gombe, abagenzi nga bonna babadde ba mikwano ng'abadde bagenze kukyalako mu bakadde baabwe wabula mu kudda ne bagwa ku kabenje. Twagafunye kali ssaawa nga 3 tufuna mu lw'e okufa. Era bwe twagafunye twasitukiddemu ne tujja. Twasuze wano naye abasawo batukozeeko bulungi. Twabadde babi yamayiti yakuba gituwadde. Ekifo kino eky'e Kalandazzi kyatandika dda okwewanisa abantu emitima naddala bakozesa oluguudo olw'e Masaka kubanga buli nkuba bw'etonnya obeerawo akabenje. Wano abantu basabidde poliisi okunnyikiza ebikwekweto byayo eby'okgoba ebidduka ebinene ku luguudo luno naddala mu matumbi budde. Naye abantu oluusi bavuga nnyo endiima ate oluusi tebafaayo naye n'okugera kwa Mukama ye bw'aba asazeewo naye nga n'abantu tebasaasira bannaabwe ku makubo. Kulenza okukubamu ettaala alaba ojja ate oli wakamotoka katono so nga ate yalina privilege yagutwala ng'omuzannyo. Abantu tebafa ku bulamu bwa bannaabwe, abantu tebafa ku bannaabwe. Ensi eno gye tulimu tuli ku kizibu ky'amaanyi. Tubadde tusaba buyambi oluguudo olutudde nnyo abantu baffe. Oba balina engeri gye basobola oddugira balwogereko bakoosa endala kuba luseerera nnyo. Akuya poliisi ebidduka ku poliisi y'e Bwamabbeda Katuleebe ategeeza ng'okuvugisa ekimama bwe kyandibanga kyekivuddeko akabenje kano wabula n'agamba nti bakyanoonyereza okuzuula ekituufu. Aloysious Ssengendo ku lw'e TV Mpigi.